Okuviira ddala mu mwaka gwa 1994 omukyala Ruth Nankabirwa abadde ku ntikko mu byobufuzi bya Uganda ng'ono yasooka kukiika mu Constituency Assembly okuva mu 1994 okutuusa mu mwaka gwa 1995 ate nga mu 1996 ono kwe kusalawo okwesimbawo okukiikirira abakyala mu disitulikiti y'e Kiboga mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Kizibu nnyo okukeera okugamba nti sikyaweereza. Newankubadde ono abadde mubaka wa Paalamenti okumala emyaka 24 ng'akiikirira ekitundu kye, Ruth Nankabirwa yakomyewo omulundi omulala okwesimbawo neera mu kalulu ka 2021 okwongera okuweereza abantu mu disitulikiti y'e Kiboga. Bwange buweereza. Bwe mbanga nkyali mulamu nga nkyali n'amaanyi, lwaki nsulawo obuweereza? Kubanga twesimbawo, nze ku lwange neesimbawo mpeereze. Kuba emirimu gyenkola gigenda ebweruwa omukiise okuteesa obuteesa. Nankabirwa nga kati yakwasisa empisa mu kibiina kya NRM oba Government Chief Whip agamba nti emirimu gy'alina okukola teginnaba kuggwanga ensonga lwaki ono akomyewo okumaliriza emirimu. Obwange bwafuuka buweereza nti oluvannyuma lw'emyaka 5 bw'obuuza abantu b'Ekiboga nti nyongera okuweereza ne bagamba nti ye. Ate naddala bwe tubanga tetwateekako kkomo nti tulina kkoma ku bisanja bwe biti mu Paalamenti, amaanyi nga nkyagalina ate bwe buweereza bwe natandikirako nga nvudde ku ssomero. So obuweereza bwange obwo mbutegeera, mmanya abantu kye beetaaga. Omukyalo ono nga naye atuula ku kakiiko ka NRM ak'oku ntikko oba SEC agamba nti bo nga ba NRM bakoze emirimu mingi mu kisanja kino ekigenda okuggwa era nga bakyalina ebyokkola. Buli myaka 5 wabeerawo ebintu ebirimu bye tutadde mu manifesto eddako, kitegeeza tetwabikoze mu kisanja ky'emyaka gino 5 tugenda nabyo mu maaso mu kisanja ekiddako. So essira twaliteeka ku industrial okulaba nga tuleeta amakolero mangi, abantu baffe bafune emirimu, ate tufune products ze tutunda ebweru mu kifo ky'okugulanga ebintu nga tubijja ebweru tubiteeka mu Uganda. Ku mivuyo gy'abalukawo mu kamyufu k'ekibiina kya NRM ono agamba nti balina enteekateeka ze bakoze okulaba nga balongoosa ensobi ezaaliwo era nti bo nga ba NRM balina bye bagenda mu maaso n'okukola. Ebyagenze mu maaso mu kamyufu nga bimenya mateeka, olukiiko lw'entuulako olwa Central Executive Committee lwo lwasazeewo nti abo bannaffe tujja kubayita tubakangavule, lwakubanga kizibu kati okubayita nga tuli mu kalulu. Oli ayinza okuba nga yayiseemu naye nga yabadde omu ku abo abakoze ebitaagenze bulungi mu maaso. Bw'omuyita kati omukangavulire wano ate oba otemye eki NRM, naye nga kiri ku record mu Central Executive Committee meeting nti tugenda kubakangavula, tugenda kubayita. Omubaka Ruth Nankabirwa y'omu ku babaka mu Paalamenti abasobodde okukuuma ebifo byabwe era ng'ono abaddeko minisita mu bifo eby'enjawulo mu gavumenti ya President Museveni. Eggulu eno likusakiddwa Suhail Mugabi ku lwa STV Select ey'enjawulo.